okuba nti ogasse industry si bayimbi bokka wabula n'abalala bonna abali mu mitendera gyonna emirala buli omu otulaze nti bannange otwagala nze njagala ekyo kye tugenda osinga okukoppako era nga nsuubira nti osanga era naawe wakikoppa ku maama taatuvudde ku maaso olunaku olwaleero twagala tutwala ekyo ky'olunaku olwaleero okwagala tawamu n'okugatta abantu era nga kwagasa abantu bonna ne tulabako wano olunaku olwaleero abantu bangi bafiirwa n'ab'ekyalo ne batajja naye munnange mwebala okujja mwebale nnyo okubeerawo papa ate awamu ne famire yonna yonna sigenda kwogera bingi wabula okubaagaliza akaseera akalungi tusabire maama mukama ayongere okumuwummuza emirembe amulamuze kisa era mwati abisonyiwe byonna ebyamusobako nze Dianah Nabatanzi nkola ku BPS Telefayina neyanziza nnyo neyanzegesebo omwana w'emyaka 3 ono obulungi bumumenya kubaga wamu ne muganda waffe Mesach taata waffe ate muganda waffe olunaku lwaleero nga boogedde bakujaguza myaka gya maama gyawaddewo myaka 69 twebaza mukama tyasobozezza maama okutuuka awo so ne mu nsonga eyo naffe ffenna awali wano abakyali batumyaka tusaba mukama ate atuwa amaanyi tutuuke ku myaka egyo n'oluusi okusukkawo ate atuli b'amaanyi batukola ebintu nga maama byakoze tegedde omukyala osobola tuzaalirayo Mesach omwana osobola n'otuzaalirayo B2C omulala n'oyo alina omuto asobola okufuuka nga B2C oba okufuuka nga papa naawe ekirooto kitwale maaso so twebaza mukama olw'obulamu bwa maama sibo kiri era nammwe abakuumi abakyali abalamu tumwebaziza okubakuuma tubabuuzizaako nnyo nze misitali okuva B2C kambaire baganda bange babuuzeeko bakungubazi bannaffe tusanyusa nnyo okubalaba nze bampita Julio okuva mu B2C nga nsanyusa nnyo okubanga tuli wano olunaku lwaleero si lwakuba nti nno amawulire ga ssanyu nnyo agatuleese naye lwakuba nti twebaza Katonda nti mami yatuzaalira Mesach ffe nno tuli bato ddala ku Mesach papa wetera okumuyita era Mesach tumwegomba nnyo bwe tuba tumwegomba kitegeeza maama yamukuza bulungi twebaza nnyo maama okubanga yamukuza bulungi n'amukuza bulungi n'aba n'ekitone ekyo naffe kyetwegomba era ennyimba z'ewaka tubeera tuzikuba so mami wonna gy'oli kyemanyi otulaba tugamba nti webale nnyo tuzaalira Mesach naffe ne tumanya ne tujjako ne ku kyalo kino ne tulaba ne ku batuuze bano abatuuze mwenna tubalamusizza mukama atuweera omukisa bakungubazi bannaffe nze Obirash Soja okuva mu B2C era nga ffenna tuli wano okucelebrating obulamu bwa mami mami omanyi nali mbeerako ne papa eyo ne tunyumyamu last week naliko naye naŋŋamba nti munnange nze golaba sibeera nnyo wala era sijja kubasumbuwa nnyo era tubadde tuva e Kampala gandowooza wala nnyo newanewa nti si wala nnyo so kino kibuga era tuli basanyufu nnyo okubanga nti ate bali mu kibuga so nga bwe tuli wano ffenna mami tulazeeko nti abadde mukyala mulungi yakuza omuvubuka ow'amaanyi era ow'ekitalo ng'enjogera ennaku ezimu ze bagamba kati tosobola kubeera muntu wa buvunaanyizibwa nga tokuumye bulamu bwo abavubuka mwenna abali wano tukimanyi bulungi ffenna tumanyi ebirungi n'ebibi woba oli eyo ng'olina ebikyamu by'oli mu kukola woba oli eyo ng'olina obuntuntu obutono obutali butuufu obukolebwa banne nkusaba olina okutuuka ku myaka gya mami gyakoze eki
gyatuuseeko naye togenda gituukako nga tokoze bituufu. Bannaye tubagala nnyo Mukama watukuvu. Beebo batabani bange aba B2C obulungi bubaluma. Maama afudde obulwadde sukaali ne puresha byalinnya. Sukaali n'ayitirira ate ne puresha nayo neyitirira paka omubiri gulemereddwa n'afiira mu ddwaliro. Puresha ne sukaali yetutte maama waffe Nalubega Mariam. Nanduje tugereke kyonna ewaawo. Bannange, olunaku lwa kwebaza Katonda olw'obulamu bwa jjajja wange, nze muyita jjajja wange kubanga Mesach abeera maama wange. Aboolugave mwenna mbawa nnyo ekitiibwa. Kitalo nnyo naye kati twebaza bwebaza olw'ejjajja okuwummula emirembe. Naye bagamba kyosiga kyokola ki? Kyosiga kyokola ki? Temulowooza nti ffe bannabitone nti buli muntu yenna bw'afuna obuzibu abantu bajja bwe bati. Naye ekyo obeera wakikolerera, kojja wange akikoleredde, ensonga lwaki tuli wano. Ab'oku kyalo bangi mwenna mwebale nnyo ababaddewo ku lwa jjajja waffe, ku lwa maama waffe, ku lwa mukadde waffe. Mukama abampeere nnyo omukisa. Wano olw'ebibala ebyava mu maama waffe, naddala ekibala ekya Mesach Ssemakula omusiime. Ffe tuva mu kitongole ekya entertainment, naye bw'oyogera ku entertainment world mu Uganda kati erinnya Mesach Ssemakula liyimiriddewo nnyo ng'ettofaali oba nga amafuta agatambuza music industry yaffe. Bangi manyi muwulira era ne mugoberera bwe wabeerawo okusoowagana kwonna eri Bannakatemba, Mesach Ssemakula yeesimba mu makkati awo okulaba nga ataawuluza obutakkaanya obubeerawo. N'olwekyo tuzze nga twebaza ezzadde eryava mu maama waffe oyo, ffe erituwa amaanyi, erituwa n'amafuta okuba nga tweyongera mu maaso gye tulaga. B2C omu ku bo ayogedde ku ekigambo okwekkiririzaamu. Maama ono si ye mugagga bw'oba obadde omulaba, naye yakuza abaana be oba naddala omwana weffe gwe twenyumirizaamu n'empisa ez'ekigagga n'okwekkiririzaamu. Era abamu ku ffe abawangaala naye buli kyakwatako kigguka. N'olwekyo nga tusiibula maama, tumusaba empeke eyo oba ekitone ekyo ekyokuba nga buli kyokwatako kigguka, tuve wano ng'ekisiraani ekyo tukirese wano, wabula tugende n'ebisima ebyo okuva mu maama, buli kyokwatako kikole ki? Kigguke. Kuba Mesach Ssemakula buli kyakwatako kigguke. Naye mu byonna engeri gye mutudde, Kamiliyoni yayimba nti basiima okoze eki? Ogenze. Nze nga maama akyali ku nsi
njagala okusiima muganda waffe Mesach Ssemakula mulujjudde. Weebale nnyo okulera music industry. Era ssebo tukussaamu ekitiibwa yonna gy'oli. Y'ensonga lwaki tuli wano, y'ensonga lwaki baganda bange bonna baweddeyo bali wano. Omukama maama amuwe ekiwummulo eky'emirembe. Muganda wange Mesach Ssemakula bwe yalwala ekigere, waliwo muganda waffe muganda waffe Looza na muto waffe abeera mu Amerika eyo bamuyita Flex Kabuye. Yeeyimbamu omugwa gw'okumujjanjaba. Ssebo jangu obuuzeeko ku bantu mukulu Flex Kabuye okuva mu Amerika. Nava Atlanta, Georgia, najja abeera okuziika kwa maama wa muganda waffe Ssebo yugerekerera abantu bakusebo. Weebale nnyo mukulu Medi bakungubazi bannange mu biti byammwe eby'enjawulo. Maama ffenna tukkirize ku bye tuwuliddeko ebitono kyali mu kifo kiki kirungi. Maama ali mutuwa mu kifo kirungi kubanga bye tuwulidde Anatol bwe yayimba nti ow'omukisa azaala waaki. Kaakati olw'ensonga eyo nze ku lwange nkakasa nti maama ali mu kifo kirungi. Era ffenna twesabire tutuukeko mu kifo gy'ali kubanga ly'ekkubo ffenna gye tugenda. Bonna buli omu ajje wano ayogedde ku Mesach kubanga y'ensonga lwaki tuli wano ekiro kya leero, okumukungubagirako, okumugumya olwa maama we amuvuddeko. Ffenna oba ogenda ng'omanye ekigambo ekiyitibwa maama nga Judith Badiri bwe yayimba oluyimba lwa maama, lwakuvaako ng'omanya nti maama ye maama. Abakyala mwenna abali wano bassaamu ekitiibwa. Mwebale tuzaala, mwebale kuzaala bapulezidenti b'ensi, abayimbi bonna abali wano bava mu ki? Ba maama. Katuviiriddwako maama eyatuzaalira mukwano gwaffe, muganda waffe. Kitalo nnyo. Mukama amuwe ekiwummulo eky'emirembe. Alokole bannange mwongere okusaba nga bakkiriza bannange mu ddiini zonna. Ffenna twongere okukola ki? Okusaba, tusabire omugenzi, tumuteekeyo ekya awumule mu kiwummulo eky'emirembe. Kulumedizeeko mwebale nnyo, mwebalire ddala ne mu kumuyisa kutambuza omukolo guno. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, twongere okugumya mukulu Mesach. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tweyanziza ssebo, tweyanzike. Webale nnyo Honorable Hilderman Mazongoto. Waliwo abagamba nti okufa tteeka. Singa yali tteeka, Honorable baali badde tteeka balikyusa dda. Mu Uganda palamenti ya wano sibuuka kwali tteeka. Singa Hilderman balikyusa dda, bagikwatakwatako ebintu bingi. Tujaguza obulamu bwa maama. Bayibuli etugambye beesiimye abakkiriza nga tebalabyeko. Tunaddukira eryani? Kujjako eri kitaffe Katonda. Asinga okumanya ebyo, Gombya jangu n'omukyala jangu naye. Sophia aluwa yebase? Sophia aluwa? Aluwa Sophia? Okay, yamanya watudde? Kale.
Weewaawo tukubire Mukama mu ngalo ekyo nno kituzaamu amaanyi. Samugombya ge mannya, okugulu kwange ogwokusatu ye Sophie Gombya. Nga bwe ndaba kakyala kange Kareema, omanyi lwa Lugave namukola bwe senteeka eyo kati ne Namakula. Oh, okay. Mumuleke. Okay. Bali bannange ensanyusa obalaba. You're beautiful, eh? Bali bannange ensanyuse okubalaba. Mwebale nnyo mwebalire ddala okujja. Mesach Ssemakula yeyampa akawala kano kannabukalu eribawulikikira bubi naye lyerinnya lyako kannabukalu. Kapo lwaki toyogera kuwo? Nabatanzi situka wamma. Ono yani ye Nabukalu. Erinnya mulirina oba temulirina? Wamma sweet girl tuula. Basebo ne bannyabo bwe tubeera mu nsi muno tulaba ki? Ennaku. Naye Mukama waffe Yesu agamba nti mugume kuba ye kwali. Lwaki nzize wano ne Medi okumpita? Nze nno bwe ntunula mwenna abali wano mba musanyufu era mba ntendereza buki? Emyaka 69 ani agirina wano? Abagirina mulinga 15-20. Katonda Bwahama tagiweza. So n'olw'ensonga eyo ku lwa mukoddomi wange Mesach Ssemakula nkwebaza. Singa si ggwe eno twandibadde tunonayo ki? Weebale nnyo, weebalire ddala okutukuŋŋaanya. Era Mesach kale ndooza kyekyo. This was not my home. Kale nakyo bakinsabye. This was Mukono. Enseno si? Simakaaga ffe. This one is not my home. Laid out somewhere from the blue. The angels are from heaven's pain door. And I cannot feel at home in this one anymore. Bangambye kyebadde wansi Katonda wa mayomba. Kabadde wansi nnyo. Kiri wansi. Enseno si yange wabula mpita mu buyisi. Obugagga bugijjudde wansi ne waggulu. Bamalayika bamulekedde okuva waggulu tiggula. Osiyinza kubeera wano nga seeraliikirira. Nalina maama wange yanjagala. Njagala ngende mulabe maama bugwe mu kifuba. Bamalayika bamulekedde okuva waggulu tiggula. Osiyinza kubeera wano nga seeraliikirira. Kale kankobe wano. Honorable Dr. Hilderman, situkako. Nze ani asitula Honorable? Bayimbi bannange naye nenfaye gwegamba yatiisizza nnyo abantu.
ekyo family yatidde nnyo naye okufa bwe kutyo bwe kuli buli omu alina engeri gy'agendamu toyinza kuwalira n'ebigambo ebyo mwebale nnyo mwebalire ddala okujja oyo ye Katerubwama Honorable yaddamu okwesimbawo tebamuwa bamugamba nti tetukoledde tekulabye mu makulu lema n'amakulu gyangu naawe obuze ku bantu bano Ssemakula yatuleese wano ffe lema n'amakula mwanyina wuuli ate ne bbaawe nyina akajanja abantu beeno akatuula ose abaami n'abakyala mbanirizaako mwenna mwebale kujja kubeerawo baaba wange Mesach mwebale okumulaga omukwano nga bwedda bwe mpulira bagamba tetuli mu nnaku tuli ku celebrating obulamu oba mukadde emyaka 69 abasinga tukisabiriramu nga tutuuseeko awo inshaallah beebaza mwebale kujja mwebale kubeerawo era tusaba Mukama mwenna abatambuze bulungi nga muddayo nze nazze n'omwami wange obulungi mwami Ssebonya kababuuzeeko obubuuza sisobola mukkiriza kuva wano nga tumayokeddeeko bannaffe bwenna twala okusa kuno okubaaniriza ate nembebaza okwewaayo ne mujja okubeera nga tukuŋŋaanira wamu nga tukubagiza ate era nga tuserebuletinga obulamu bwa mukadde waffe maama waffe ate n'okubeera nga tukungubagira wamu ne mukwano gwaffe mutabani wammwe mwanyinaffe mwanyinammwe omusiime Mesach Ssemakula mwebale nnyo abatuuze okubeera nga mudduukiridde omulanga guno ne mujja mu mbeera eno ate neetwala n'omukisa guno okwebaza mikwano gya Mesach Ssemakula baselebrities ab'enjawulo abantu abamatalenga mwebale nnyo abantu bebalabirako mu bintu eby'enjawulo kino kyemukoze nsaba buli omu Mukama Katonda abasasulemu birungi byereere era ffe nga Bassebonya olwawulidde omulanga guno twabadde tetuyinza kusigalayo kubanza wane eno ndi miti byanjawulo sookera ddala nti omwami Mesach Ssemakula ze mukoddomi wange yampa akaana kano nsuubira sikakutte bubi ate era ntwala n'omukisa guno okurecognizinga maama waffe omukyala ffenna bwe tulabiddeko ebintu ebingi ebyenjawulo nga tukula n'okutulungamya maama nsanyuse nnyo okukulaba mbeera nsaba mubeere nga mukubirako obugalo mukyala Halima Namakula nsanyuse nnyo ate webale okutulungamya mu byonna
tuli basiimu nnyo era tusaba Omukama Katonda akutukuumire. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ako Kato nsanyuse nnyo okulaba, tusiimye nnyo obugambo obusebo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ne musisebo nsaba akutiza Katonda. Tweyanziza Basebunya. Mwebale kuuma bebiwo. Nga bwe mbadde tujja kuziika enkya ssaawa 10 emanju wano. Tujja kukeera ku makya ssaawa mpaka ssaawa 2. Tujja kuba n'ekyenkya ssaawa 3 mpaka ssaawa 4.